Olubereberye essula ey'e17. Akabonero ak'endagaano. Ibulaamu bwe yaweza emyaka 99, Mukama n'amulabikira n'amugamba nti, nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tambuliranga mu biragiro byange, obeerenga mutuukirivu. Ndikola naawe endagaano era ndikuwa ezzadde lingi. Ibulaamu ne yeeyala wansi ku ttaka n'asinza Katonda. Katonda n'amugamba nti, laba, nkoze endagaano naawe, oliba jjajja w'amawanga amangi. Erinnya lyo terikyali Ibulaamu nate, naye erinnya lyo linaayitibwanga Ibulayimu, kubanga nkufudde jjajja w'amawanga amangi. Ndikuwa ezzadde lingi era olivaamu amawanga ne bakabaka. Naanywezanga endagaano gye nkoze naawe, era n'ezzadde lyo eririddawo okuba endagaano eteridiba emirembe gyonna. Naabanga Katonda wo era Katonda w'ezzadde lyo. Era ndikuwa ggwe n'ezzadde lyo ensi eno mw'oli. Ensi yonna eya Kanani eriba ya zzadde lyo emirembe gyonna, era nze nnaabanga Katonda waabwe. Katonda n'agamba Ibulayimu nti, ggwe n'ezzadde lyo munaakwatanga endagaano yange emirembe gyonna. Eno y'endagaano yange gye munaakwatanga wakati wange naawe n'ezzadde lyo, buli musajja mu mmwe anaakomolwanga. Era munaakomolwanga ekikuta ky'omubiri gwammwe, ako kanaabanga akabonero ak'endagaano wakati wammwe nange. Buli mwana omulenzi anaazaalibwanga mu maka gammwe anaakomolwanga ng'awezezza ennaku 8. Kino kitwaliramu abaddu abaazaalirwa mu nnyumba zammwe n'abo abagulibwa obugulibwa n'ebintu okuva mu bannamawanga. Buli anaazaalirwanga mu maka gammwe na buli gwe mugula anaakomolebwanga, era ako ke kanaabanga akabonero ku mubiri gwammwe ak'endagaano ey'olubeerera gye nkoze nammwe. Buli musajja atakomoleddwa taabalirwenga mu bantu bange, kubanga abaamenye endagaano yange. Katonda n'agamba Ibulayimu nti, mukazi wo tokyamuyitanga Salaayi, naye erinnya lye linaabanga Saala. Nange ndimuwa omukisa era alikuzaalira omwana ow'obulenzi. Ddala ndimuwa omukisa era aliba nnyina w'amawanga, ne mu zzadde lye mulivaamu bakabaka. Ibulayimu n'alyoka yeeyala ku ttaka nga yeevuunise, n'aseka, n'ayogera mu mutima gwe nti, oyo awezezza emyaka 10 alizaalirwa omwana? Ne Saala awezezza emyaka 9 alizaala? Ibulayimu n'agamba Katonda nti, waakiri nno Isimayiri abe mulamu ansikire. Katonda n'ayogera nti, nedda, Saala mukazi wo alikuzaalira omwana ow'obulenzi, naawe olimutuuma erinnya lye Isaaka. Naanywezanga endagaano yange naye n'ezzadde lye emirembe gyonna okuba endagaano eteriggwaawo. Ne by'osabidde Isimayiri mbiwulidde, naye ndimuwa omukisa era ndimuwa ezzadde lingi nnyo, ndimufuula eggwanga eddene era alivaamu abalangira 12. Naye endagaano yange naaginywezanga na Isaaka, Saala gw'alikuzaalira mu kiseera ekyateekebwawo omwaka ogujja. Katonda bwe yamala okwogera ne Ibulayimu, n'ava awali Ibulayimu n'agenda. Ku lunaku olwo lwennyini Ibulayimu n'akomola mutabani we Isimayiri n'abaddu bonna abaazaalirwa mu maka ge, ne be yagula, era n'abasajja bonna ab'omu maka ge, nga Katonda bwe yamugamba. Ibulayimu yali awezezza emyaka 99 we yakomolerwa, ate mutabani we Isimayiri yali awezezza emyaka 13. Ibulayimu ne mutabani we Isimayiri baakomolebwa ku lunaku lwe lumu, wamu n'abasajja bonna ab'omu maka ge abaazaalirwamu, ne be yagula ku bannamawanga.